respect Honorable Malukisekka kati ekwe MP wa Kampala dako yegwe MP wa Kampala dako so tereze empapula tugenda mu by elections tunagenda mu ministries za His Excellency Kyagulanyi nga tumaze okutereza politics wa Uganda kubanga tukoye politics of deception okuzanyiranga kuba Nancy ulira kano Dennis Jeto eyongereyo ono bamuyita Honorable Namboze muwulirize nze nsula mukono nze nsuza speaker omupya oyagala nze nve ku mutuuze wange gwe bawadde dde obwa speaker ate ntandika oteekawo embeera egamba nti bagenda mulonda mpozi ogamba kumukakasa wange nkugambye omutuuze wange asula ku kyalo kyungu Jacobo Oboth ye speaker wa parliament ye 12 nze nga MP wa mukiikirira mu parliament obeera onkemye nnyo oba onfudde wa mutima mubi ono bamuyita Betty Namboze bakireke njagala okootinga bino bigambo byange bw'olabanga nga beekwata emikono mu lutalo oluluba terukyali lutalo ekyo kibeera ki ogwo gubeera muzannyo nga bw'olaba mulingi nti Mayweather kati oyo muwulidde naye nga babadde mu comedy waabwe ku lunaku olw'okutaano ekavule babadde mu comedy baleese comedian gwe bayita Paul Mwiru bamuleese okuzanyira ku bannayuganda comedy nkiddamu baleese comedian Paul Mwiru ng'ataddeko ne ga colonial wigs agataddeko mbu ajja ku bwaki ajja kuba speaker wa parliament yakugambye nti speaker gwe babadde ali ani Oboth listen for this kambeete noono omuwulirize njagala olabe kye bayita politics of deception bano abayaye bali mu comedy okigira bali mu comedy ena abantu bali mu kubonaabona njagala owulire noono ate speaker olukiiko lwa KCCA era muna NUP John Sebufu ayagala gavumenti eyongere kumbalirira ekitongole kino okubasobozesa okutuusa obuweereza obw'omutindo eri bannakampala mpozi n'okukola ku bizibu ebifuuse olukokobe mu kibuga naddala Amataba mu mboozi ey'akafubo naffe Sebufu agamba wakolaganira wamu n'ekibiina ekiri mu buyinza okusobola okulaba nga bannakampala baganyulwa mu nteekateeka zonna ezitwala ekibuga mu maaso. Studio bya Ruhanga yawayizaamu naye. John Mary Sebufu omukulu mu KCCA nga speaker omupya tubadde twagala kumanya bizibu ki Kampala byeyina by'osobola tutematemeramu mu bumpi nga byogenda osookerako okutereeza. Ekisoogira ddala speaker wabakola emirimu atambula mu office ya road mayor deputy cabinet of executive so city executive committee erina ensonga zirina okutunuulira ezisookerwako kujja kujja ku magezi ezireete mu kanso tutandika okuziyisa naye ebisoomooza ebisingira ddala obukulu ekisooka embeera z'abantu b'ekibuga ky'e Kampala oli omusanga ali ekikajjo ng'ekikuta akasuka wali osanga nnyo akucupa k'amazzi akasuka wali noza mindset erina okukyuka kale mindset mugenda kukolawo kakati mu video ya Honorable Malukisekka mpuliddemu bu revolution dwarf oba P2B nga bugamba twamutegedde yabadde ali mu lwali politician takola kintu kya lwali kiteba kikulimba kasita akireeta mu media n'akiteeka mu kamera takola kintu kya lwali abantu bano bakimanyi nti oli comedian waabwe gwe baleese Paul Mwiru gwe baleese nga azanya comedy mu kikolonial week bakimanyi tasobola kuwangula bwa speaker it is either the speaker is either chosen by the ruling government oba those supporters tulaba nti olunaku olwaleero owa PLU nga munnamagye a serving military officer yamaze dde okukola okwendoosinga Oboth okitegera kakati bano bakimanyi ki ekigenda mu maaso naye okubanga baagala okusiriwaza bannansi bagamba katugende neki kakati eno kati kankole professor wano mulaba buno obwana buno revolution dwarf buno kati buno politician mbadde omwezi ogwo mugenda kubanga temukyalina bye mugamba bannayuganda kubanga buli munnayuganda agenda kuba amaze okutegeera embadi z'abano ba politician buno obwana revolution dwarf bukulagamba nti nno nfe Nancy olina okusituka simanyi gwokozeewo kikabuza ekibuzo nti gwokozeewo ki kakati buno obwana tebumanyi the difference between a role and a responsibility tebabitegeera kata kimanyi nti oli leader alina responsibility ono akugambye mu bukulembeze bwe njogera ku Sebufu gwe njogerako as a leader
aina leadership role okukyusa mindset y'abantu. Okitegeera ekintu ekyo. Kati buno obwana kino kyembagamba nti bwagwa mu bintu bino nga tebubitegeera. Mindset reset kitegeeza nti mindset gy'obadde olina nti system tekola, ekibuga kiganye, emyala giwa kasasiro buli kaseera, amazzi gavumenti eremeddwa. Kati bo ayagala kujja mu mindset eyo gy'olina nti gavumenti eremeddwa, akuteeke mu mindset nti tolina kisuula kacupa wali, akuteeke mu mindset nti womala okulya ekikajjo teeka ekiguni mu kasasiro, womala okunywa amazzi kwata akacupa okasuule wali. Yo mindset ye gyagala okuteeka nga sewuufu, naye nga we yali akuba ebirayiro ekyo kyeyagamba nti kyagenda okukola. Kyagamba yakugamba atya wali Kyagulanyi muki mu ntebe. So kati ayagala akyuse mindset zammwe azijje ku change gye mbadde mugize, then akuteeke ku kitono. Kati kyekinira kye bakoze nti baagala bakyuse mindset zammwe nti ebibadde bireme byalema olw'okubanga bali abakadde ababaddewo, wabula bano abapya abazze mu system bagenda kukola ki kubikyusa. Kitegeeza ogenze mu kintu kye bayita change in governance. Kyobeera ogenze mwe buno bwana buno nze mbutunulya n'embusaasira. Okitegeera mbutunulya n'embusaasira kubanga ebintu bye bulimu tebubitegeera. Twogera ku national issue omu y'okufaana kw'abantu. Kati akyayogera ku polite y'aba political prisoners takyagyogerako. Akugambye nti mindset ye erina okukyuka ove mu kasuka wali akacupa. Twetaaga kutusomesa tukasuka wali kacupa. System ekola ebintu automatically senga system ebadde ekola. Twogera olunaku olwaleero nti kasasiro abimba talina waayiibwa. Oyo ye yakifunidde solution n'akugamba nti kasasiro ono yatta ab'ekiteezi. Abantu b'ekiteezi bano balina obusungu olwa kasasiro okubayiikira nga n'emirambo gikyaliyo wansi. Kati ono amufunidde solution eri ki? Tuleesera investors abalina ebyuma ebya kasasiro bagenda kutandinga kasasiro ono ku bwereere. Baagala bakyuse kasasiro ono bamukolemu ekintu ekiri productive ku bwereere. Kitegeeza atereezezza. Gw'abadde alina obusungu obw'okusituka mindset already eba ekyuse. Kati buno bwana revolution dwafu kye butategeera. Okitegera fekye twagamba nti okulayira mugenda kuyambako system to legitimize it kubanga bagenda kukola kubanga role of the opposition is to keep the government in check. If you are keeping the government in check, kitegeeza ensobi zino ezandinyiziza bannansi okusituka. You are the solution to that problem. Are you a solution to all of Uganda? Muli solution. National Unity Platform kakasa muso watu wa solution. Kuli munaga nali eri wanse kalamoje eri ne muteesa. Kati bye bino baba sparking point edidi dawa edi mukapala kyokula bakuto wa speaker ne babubawa gye batayagadde kuba batebaba wadde n'abanuupu balonzewa NRM. Kati bakugamba nti National Unity Platform fe tulina amaanyi waneno tugenda kutereeza. Temutusiriwaza, temusobola kukyusa kintu kyonna kyonna mu system. All what you had to do is to boycott. Kakati bakugambye tugenda kutandika kukyusa mindset z'abantu. Okiga kino kye tubagamba. Kati nze Chama, I can only reach people because my role is here on media. Ono ye agenda ku ground n'asinkana abantu bangi. Kati nso ku media newe nakugamba nti kakati banansi ekiseera twekwate tulenga tumaliriza ekizibu kyabwe. Ono ajja kutuuka eri wansi akyuse mindset zaabwe. Kino kye yabagamba nti mwenna mulina kubeera ba commanders. Ne buno bwana revolution dwarf tebubitegeera. Ko kali wano ku internet nti ko kali kalina kintu kimu ku supporting a politician. They don't know that politicians and politics slows a revolution. Ati wokabuuza tuli mu revolution tuli mu politics nkagamba revolution ng'omugambe moving etya talina ako solution namubuuziza ebibuuzo byange tannaddamu atamwatamwa na birala. Please yesaawa kati revolution dwafu musoke mu debbali leave revolution to take control. We know what we are doing. Oshegere ekintu ekyo munna Uganda ekintu kye tukola tukimanyi. National Unity Platform temwetaaga kulangirira nti yabalidde mu ddolukwe. Ebikola byabwe byavudde ku New Uganda baagala bagituweere mu system mwennyini which is totally different from the revolutionary leader. Yanjawulo nnyo. Revolutionary leader akulaga kirala akaleta ba political prisoner. Ono akugambye nti kati ekizibu ky'abanna Uganda ekisinga okubatabanya mindset y'okwata akacupa n'okakaskwali. Twogera kufa kw'abantu kwe twogerako mushiga yewa notakirabawo iyo mindset yote yetaaga kukyusibwa nti abantu balina kufa. Twogera ku rule of law amateeka tegakola. Si gwe asoosa connectinga ne office ya Lord Mayor, si gwe nkujjukiza nti ne Zahara Liwika mwenye ntebe mwotudde naye yabadde wa NUP kyogamba badde takwatagana bulungi naye omukulu kati mwemuze kutereeza. So na Uganda political party gye mwesiga your mighty political party has betrayed you. Yabalidde mu ddolukwe. Bwe mubanga munaalinda kubasuula mu kinnya mulyoke mutegeere ffe tweyongeddeyo. Nkiddamu ffe tugamba nti nga Kyagulanyi tannatuula ku ntebe mwe ba politician musaaga. Teri bye mugenda kuyisa wano byakuteeka bantu mu comfort tubatunuulire. Ekyo temutawaana. Wakati byonna bali mu kwogera strategizing olina mboza akulaga nti nno kakati oboth tugenda kukwatagana era nzikiriza speaker wange w'omu kitundu mweyo yabadde mind game. Tetuli basiru. Politician takola mind game. Takikola.
agenda okuteeka ekintu mu media eyebeera script ng'agikola ki ng'agirina. So munnayuganda, it is the high time